mwe ensonga z'abaagalana tujja zivaamu katukirize katugaale jebukeredde olunaku olwaliro tubadde kuteeka jansi oyo ye HAJAT nga ayogerako ne Haji mu kaduukulu bannaake n'omukazi akusima ate najja n'afukamira ku kaduukulu ng'akulaga omukwano naye taba mwangu omukyalo ono konna kaabala tetunnaba kukategeera. Poliisi yavuddeyo olunaku olw'eggulo nebaako ne beeyogera ku nsonga za Nisha ng'egamba nti omwana yakwatibwa naye tebannaba kutegeera ani yakwata omwana. So ekibadde ekajjansi olunaku olwaleero njagala nkikuteeremu naawe okyewulirireko. Oyo ye HAJAT ng'afuluma mu mmotoka era abantu bamuleekaanidde okufa obufi nga bamuyita omutemu. Omutemu wuyo bannange simanyi ensonga eno wa HAJAT gyegenda kumukomya naye nga ebintu bino birabika biwanvu nnyo ddala. Namugiwa omuntu yeeye ku kooti olunaku olwaleero nga abantu bagezaako okwetaba mu musango guno. Judge awadde final statement njagala ogiwulire. They should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned. It's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Kooti tegezezza kituufu omusango guno teguulirwa mu kooti eno, mugenda kulira mu kooti enkulu. Nabwe kityo ategeezezza nti oludda oluwaabi lulina ekizo okuba tukola okunoonyereza n'omusango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa okuva ku nkomerero yaagwo mu kooti esaanidde okubuulirwa nga ye kooti enkulu. Nabwe kityo omusango teguteekwa mwezi 13 omwezi gwa 11 ku saa 3 ez'okumakya luyina ddala okusoma mu kooti eno okutegeeza oludda lwakutegeeza kooti etuuse n'okunoonyereza omusango guno. Awano mu kufuluma akajagalalo kabadde kangi nnyo ba tiktokers babadde bayitirivu nnyo. Love Masinga abadde abakulembeddemu ku sayidi ey'oludda olwa Haji. Ono akaze katemba muyitirivu nnyo nyini ddala ku kooti awo ng'agamba Haji nga bw'ali omusajja omulungi era amulinze wava mu kkomera ajja amutokoseza ettooke. Ayogedde ebigambo bingi nnyo nyini ddala. Love Masinga okuva ku mulundi ogusookera ddala ali ku sayidi ya Haji tagivangako ate njagala mukuteremu n'omuliro. Tata Haji tukulinze fabateesabika be muyita bakafiire abeesabika babatuusiza wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire tooke ng'ovudde munda ndayidde Love Masinga ngenda kufumbira siri kulabya naku taata oli musajja mulungi bakubonyaabonyeza fabola abatusula ku bunkenke basingwa maaza tebatukwatirangako baana naye noyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda batulage kaddeeka wafuluma otya njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetuusa bw'ati eriiso n'ogira bw'oti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebijujuuru n'alondamu omwana wo. Twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalampa kuba ndaba musajja muwanvu yagenda kaati awo wenjagala okulaba. Taata Haji ndi wano nfukamidde bw'oviira munda taata ndwana tulwana Katonda waali mwenkanya nkulinze taata ojja nkutwale.